rahmatullahi wa barakatuh. Ompizana wada mwina balamusizaako nnyo. Abebitiibwa nkomyewo okwongereza ku video yange eyasooka. Era nga bw'oba onotegeera eno gy'olaba kikwetagisa kulaba ya ginasooka okukola ojja gisanga. Ababadde balowooza nti ensi ya Uganda basobola okugiwamba n'efuuka ensi eyaabwe. Olw'okubanga bakimanyi nti bawangaliddeko mu Uganda baluddemu akaseera kibafuula okubeera bannayuganda abajjuvu. Ababadde nti bw'oyogerako ku kyamawanga n'obagamba nti bagundi enneeyisa gye mweyisaamu si ntuufu wano mu Uganda si bwe tulina okweyisa nga bagamba olwososola mu mawanga naffe twafuuka bannansi kubanga bajjajjaffe baakulira wano ne bazaala bakitaffe naffe ne batuzaalira wano. Muwulire buno obubaka n'obwegendereza mutegeere nti wadde mwajja mu Uganda ne mufuuka abatuuze mu ggwanga tekibafuula bannansi era tekibawa buyinza kwewaŋŋamya ku bannayuganda kulowooza nti nammwe mwafuuka bannayuganda abajjuvu. Njatuuliza obubaka buno n'obwegendereza era tuggyemu ekyokuyiga. Nga tetunagenda mu bubaka buno nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa gw'alemereddwa ensi, awulira ng'osoomoozeddwa okooye, awulira ng'oyagala kuterebuka ng'ogamba gwe Mukama yakwerabira. Sooka okubire ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa, ennamba yewe eri ku sikulini yaffe. Ajja kukusomera ku dduwa buli kimu ekibadde kyesiba kigenda kuba kisumulukuka. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa talina kyalemererwa, tumubuulire bubuulizi buzibu bw'oyitamu ajja kuba akuyamba mu buzibu bwo. Tugende maaso tuwulirize ka vidiyo kano. Ate obutuuze ziba mpapula nga za nsi eyo. Ne nkulaga nti teriyo omuntu yenna asobola kufuuka munnansi wa nsi ndala wabula asobola okufuuka omutuuze mu nsi endala. Era ne nkujjukiza nti teriyo mutuuze asobola kulumirirwa nsi gy'afuna mu butuuze kusinga munnansi na nnyini nsi eyo. Ekyo tekiriyo era tekiriba. Kategedde akantu ako. Olwaleero nzize nnyongeze ku vidiyo eno nkulage nti kigambo bunnansi kitegeeza guba musaayi ogw'ensi eyo. Njagala okulaga abamu ku bantu be twegomba mu nsi muno basereebu ab'amaanyi era nga bawangalira mu nsi ffe ze tuwulira ng'ebirooto byaffe okukeera enkyo zibeeramu oba okuzifunamu obutuuze. Naye nga bo babikisa ne bakulaga nti ekiyitibwa omusaayi gw'ensi yo kye kisinga obutuuze mu nsi yonna gy'oba owangaliramu. Asooka nja kuwa Serena Williams. Mumumanyi yali muzannyi wa ttena. Ekitiibwa n'akifuna, feemu ng'agirina, ensimbi n'afuna nnyingi era nga mutuuze mu nsi. Oboolyawo gwe nange ze twegomba naffe ofunamu obutuuze. Amerika yafuna byonna byalaba mu nsi nti abifunye n'asigala ng'alina ekintu kimu ekibulayo ekimulumya omutwe kwe butamanya obunnansi bwe musaayi ki. Omusaayi gwe gwa nsi ki? Yatambula bagamba mpaka mu Nigeria ng'anoonya kumanya we watuufu waava. Nga wula talina mirembe mpaka ng'amaze okuzuula obunnansi bwe bwawa. Genda ku Zinedine Zidane yakuba eddiba n'afuuka asinga oddikuba mu nsi yonna. Ensimbi n'azifuna, ekitiibwa n'akifuna ng'awangalira mu nsi gye bayita Bufalansa ennungi erina buli kimu kyonna nga wakitiibwa. Yawummula nako ne bamuzza ku ttiimu y'eggwanga nga balaba Bufalansa tegenda kuyitawo nga tenda Zidane. Ne bamukomyawo okulaga nti baali bamwagala era nga bamwetaaga. Nga mweru nga bo era nga tumanyi nti Mufalansa abasinga obungi nga tetumanyi. Ekiseera kyatuuka nga alaba buli kimu kyeyetaaga mu nsi akifunye naye ng'abulamu ekintu eki. Obunnansi bwe buliwa. Omusaayi gwe gwawa. Omusaayi gwe gwawa. Yatambula anoonya omusaayi gwe gwa gye gwava yasibira mu Algeria. Ekitegeera. Genda ku basajja abasambi b'omupiira bano ba Evra. Bajja kugamba bazadde be Bafalansa era yazaalibwa mu Bufalansa. Kati abalowooza nti okuzaalibwa kw'omuntu mu nsi kimufuula munnansi. Mulabire ku Evra bamuzaalira Bufalansa gye yakulira gye yasomera buli kimu kyonna n'olulimi amanyi Lufalansa. Yamala ofuna byonna byeyetaaga okufuna ng'omuvubuka mu nsi. Mpira agukubye, kitiibwa akifunye, feemu agirina, sente azifunye. Yafundikira anoonya obunnansi bwe buli ludda wa musaayi gwe guliwa. Yasibira Senegal. Oba kitegeera ekyo kye kiraga obukulu bw'omuntu ayitibwa munnansi. Munnansi omusaayi gwe gwa gumuluma ogw'ensi ye. Kategedde akantu ako. Tuve ku abo abeewala ennyo oboolyawo bwe tutategeera tukomewo ewaka. Gasumba baamuzaala mu Uganda gye baamuzaalira. N'akulira mu Uganda n'asomera mu Uganda.
juzi mwamulabye ng'ali e Rwanda essanyu nga libula omutta n'akuba ebifaananyi bya street z'e Rwanda gye basimba emiti egirabika obulungi ekibuga ekinyirira n'akulaga gye bakola road waka n'akulaga gye bakola amagaali gye gayita buli kimu nga musanyufu okuba nti ensi y'omusaayi gwe oba ensi y'obunnansi bwe ekulaakulanye n'etuka okuba nga yirina ekibuga ekisinga obulungi obuyonjo mu Africa era ng'erimu ku nsi zekwala ekifo kya 6 mu nsi ezisinga okukulaakulana ku speed mu Africa wano. Kategedde ako bw'amala n'akomawo Uganda gy'ali ng'omutuuze n'akulaga nti ekibuga Kampala okufaanana nga bwe kifaanana olwali nga kyonna kijjudde ebinnya biringa entaana, kijjudde kazambi, mukoka, ebisasiro, buli kiwunya kiringa toilet. Ye n'atula ku TV n'akulaga nti Abannayuganda mukkakkane, ffe tuli mu kintu awo muli weewo. Bano abawalimbalimba mbu simanyi baagala nkyukakyuka abo maveeko bayaaye baagala baleetera bizibu. Munnansi Omunnayuganda ayina ebulemu ku bwongo naye n'apiikinga eky'Omunnayuganda omutuuze Gashumba kyayogedde nti kituufu Uganda esaana esigale ng'efaanana bwetyo. Kivola nze abamutabo sikyalina budde buyomba nabo ku intaneti kuno. Kubanga obanga omanyi nti oli munnansi Omunnayuganda toyinayo nsi ndala gy'ogenda keera kyakumakya nange ngenze kunoonya wa gye nsibuka ng'oli Munnayuganda y'ensi yo naye nga toyagala nsi yo nga gw'owulira ddala nti omuntu alwana okulaba nti ensi yo ekulaakulana erabikeko obulungi ate nga ye mulabewo olw'okuba bali abatuuze obutuuze bakulaze nti oyo mulabewo kubanga bakimanyi ndi munnansi bw'akwata ku nsi ye tagenda girekanga bweri mu nkulaakulana buli lwejja mu kitundu wabaawo beekosa ng'ensi ekulaakulana waliwo abakosebwa. Kati omutuuze obutuuze atali munnansi ali mu kutya n'okwekengera nti omunnansi bw'akwata ku nsi ye n'agamba ogikuza oba ogikulaakulanya. Kati ffe abatuuze obutuuze abaazimba twazimba mu bukyamu abafuna amataka twafuna mu bukyamu tunaagasigaza nga munnansi akutte ku nsi ye kwe kutya kwe balina. Kati nawe nebakozesa gwe munnansi alina obulemu ku bwongo okulwanagana ne bannansi banno okusigala ng'ensi yo tekulaakulana wabula nga abatuuze obutuuze abatali bannansi bo bagiyagaliramu bulungi nnyo kubanga ewaabwe bali bulungi ewaabwe wakulaakulana. Wano juzi mu COVID tamala emirundi yavayo n'agamba nti abamu mu bafuga Uganda abali mu bifo ebyenkizo ebya gavumenti kuliko omu yaweereza milioni 5 e Rwanda ziyambeko ku bannansi b'e Rwanda mu COVID. Naye n'akulaga nti wano omu ku bali ku top y'obukulembeze bwa Uganda yakwata milioni 2 ye ne famire ye ku lulwe ne famire ye n'akwata milioni 2 ze yawaayo ku lw'Abannayuganda okubeera nga zibayambako mu COVID. Naye ng'oli aweza obukadde $5 bwa dola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Obukadde $5 bwa dola omanyi sente ziri mu buwumbi 18 obwa Uganda. Olina akwata milioni ezi n'aziwaayo ku lulwe ne famire ye wakati ku TV n'ensi yonna eraba. Si mukyama naye nti nange nja kwebuuzaako ku maama ku musaala gwange gwe nfuna nzijeko obukadde 2 mbuweeyo ku lw'Abannayuganda okubawonya COVID. Awaayo milioni 2 ku lw'ensi ennamba ng'amaka ge budget galina ya buwumbi 2.5 buli nnaku ze balina okukozesa. Omusaayi gwekagulumiriza, omusaayi gwekagusika. Nze mbabuulira gwe Munnayuganda ali awo ng'oli Munnayuganda naye ng'omusaayi gwe tegulumirirwa nsi yo oliko ekikyamu. Gwe Munnayuganda kyalwanyisa ensi yo Uganda okuba tekulaakulana. Oli Munnayuganda kiggwe akeera ku makya n'ovuma omuntu asimbye ekitooke mu kinnya olw'akabonero okulaga abalina okukola enguudo zino nti muzikole enguudo nfu. Gwe n'omuvuma mbu ye musiru atategeera. Kati gw'oli munnansi alwanyisa enkulaakulana mu nsi yo. Bw'oba oli munnansi then oliko ekikyamu. Abantu mubamu ku banene abafuga eggwanga lyaffe bazimbye amasomero amatiribona mu nsi ezituliraanye ng'ebijjukizo byabwe nga mu Uganda talinamu wadde akatale keyazimba ng'ekijjukizo kye. Naye baga nti yazimba amasomero egindi muganda wange gawe mmento obuwumbi 10 obuwumbi 6
masomero busomero yazimba mu nsi y'egindi kyekoma mweyo yoka nti ne Tanzania nti nayo nagenda nazimba ya masomero ne bagabbulamu erinnya amannya ge kijjukizo kye mu Tanzania ekijjukizo kye mu Uganda kiri luddawa ekyamasomero kitalo nnyo kitalo ddala eyo yensi mwe tuli eggwanga Uganda awo balituusizza bo batuuka okulowoozesa gwe munnayuganda kitolina kulumirirwa nsi yo batuuka okulowoozesa nti Uganda bwefaanana olwaleero bweteekeddwa okufaanana bw'olaba ensi ezikulaakulanye okusinga Uganda bakulaga nti zo zaatondebwa nga zirina okukulaakulana wabula eggwanga lye erya Uganda erina kusukkawo we riri lirina kufaanana nga kiraalo kya nte ate ne bakulaga tolina buyinza bulyogerako nga bali kulembera obubi kyannaku nti abali kulembera si bannayuganda si lwakuba nti bannayuganda tetwagala kukola bannayuganda baagala okukola emisolo bannayuganda bagisasula naye Uganda twebuuza nti ssente ze tusasula mu misolo zitukolera ki kye bagasse ku ggwanga ky'osobola okwenyumiririzamu nti waakiri enguudo tezinnatereera naye waakiri amasomero weegali oba waakiri ebyobujjanjabi bifaanana bulungi mu ggwanga Uganda bannansi bwe tubyogerako nti olwo tweyisa bubi abagwira abatali bannayuganda be bakutte akadingidi nti musiriike Uganda weeri weeyina okubeera nnungi na nnyo era omusajja abakulembera mwandyagadde mumwagala ennyo kubanga Uganda agitadde ku leva endala ennyo ne weebuuza nti Uganda efaanana bweti bwe yandibadde efaanana ku byobugagga bye tulina nga bannayuganda ye ku misolo bannayuganda gye babakyajinga ku buli kintu twandifaananye bwe tutya ensi yaffe kale ne weewuunya kitegeeza ki nti buli munnayuganda olina okukola ekisoboka okulwana okulaba nga abatali bannayuganda bava mu buyinza bw'eggwanga Uganda tufune munnayuganda ddala asobola okulumirirwa ensi ye tutegeere nti yajja okutuyamba okutununulira nnyaffe Uganda twegobeko abagwira tusobola obutabagoba mu nsi kubanga nabo balina eddembe okubeera mu nsi gye baagala singa baba baweereddwa obutuuze wabula tulwane okubagoba mu bukulembeze bw'eggwanga tumanye tufuna omuntu ddala ddala nga muzaale munnayuganda akyuse eggwanga lyaffe amatibona mu nsi ezituliraanye ng'ebijjukizo byabwe nga mu Uganda talinamu wadde akatale keyazimba ng'ekijjukizo kye nibaga nti yazimba amasomero egindi muganda wange gawe mmento obuwumbi 10 obuwumbi 6